kakati abali ku bikizinga gye babakwata ndako onani nze bampita Kakooza Muhaidini wabadde kino gisomale tugiwandiika kati mwagala mbayambe ki twagala tukyalireko twogeremu naawe tulabe ng'ensonga zaffe ziggwa kubanga bino ebya Bobi Wine yatubuzaabuza famire zaffe zibonaabona ate tuyambiddwa tusaba otuyambe kyonna ekisobola okukola kikolebwe kubanga kati omusango gwaffe atufunamu ssente tayaga tuve mu kkomera kyekiruufu oba obiteekayo biteekeyo omusajja sikulimba twagala kulaba nga ebintu tubikoze naye bigaanye omusajja tayagala tuve mu kkomera okitegedde maama oŋŋambe gwani yenze Kakooza Muhaidini Saanya muli bameka tuli abantu 32 abali mu kooti ey'amagye mwe bano abaana be baasiba bino ebyobufuzi yeffe bennyini kakati abali ku bikizinga gye babakwatira yeffe kennyini maama kati baidi bo babata batya ne banubiya ni anti wabaddeyo ng'obyogera mbutuufu tukuendo yonna kugaluze atugamba mu kyalo oyo ng'atulwani enteesaganya gye bakola okutaba lwaki tebagikwana mmwe ne babata webalinga abasajja buleka balina interest mu musango gwaffe tebaagala tuveeyo Bobi Wine atukolamu sente kati gwe lwaki ujje weekalakasiza ku magye bulumi maama naye tuyambe tukwate twagala kulaba nga n'emisango tugikkiriza tulabe nga tuyimba